Hi everyone, you're welcome to Kat's Life Experience. I'm by names of Kalungi Katalemwa John Frederick from Uganda. Mbaniriza nnyo ku page eno Kat's Life Experience era nga wano w'ogenda ofunira ebintu ebyenjawulo ku bulamu obw'ensi eno. Engeri ebyenjawulo, embeera ez'enjawulo abantu ze bayitamu era na ngeri ki gy'oyinza okukwasaganyamu embeera ezo obutakutwalira bulamu bwo oba obutakwonoonera bulamu. Ndi musanyufu nnyo okuba nti Mukama ampadde obulamu ate nga nammwe abawadde obulamu ne tusobola okuba nti tusobola okuwuliziganya mu mbeera ng'eno. Olunaku olwaleero oba ku ssaawa ya leero mweno vidiyo njagala nsooke njogere ku kigambo Omuzungu ky'ayita stress. Omuzungu ky'ayita stress. Ekigambo stress nsuubira buli muntu bw'akiwulira aba akitegeererawo kubanga kiri mu lulimi Luzungu naye mu mbeera yaakyo kiwambye ensi eno. Abantu bangi balina stress, abantu bangi bafunye ebirwadde lwa stress, abantu bangi bafudde lwa kweraliikirira okwo kwe bayita stress. Naye ng'ate kiki ekireetawo stress eno mu bulamu buno obw'ensi? Nga bwe tumanyi nti omuntu alina omubiri n'omwoyo. Ebintu ebyo byonna bibiri byetaaga okulabirira. N'olwekyo omuntu mu kufuba ennyo okw'amaanyi okulaba nti omubiri gubaawo, afuniramu okusoomoozebwa kungi. Afunamu okusoomoozebwa kungi nnyo nga bw'okiwulira mu mbeera ey'okulwana okulaba nti obulamu bukola ki? Bubaawo. Kubanga kkiriza obagaana ki ekibonerezo kyatuweebwa nti ffe abasajja oba omuntu yenna tunaalyanga ku ntuuyo zaffe. Tetugaanye si buli omu nti tetugaanye nti buli omu amala kutuuya n'okufuna ky'alya, wabula embeera yonna gy'oyitamu okulaba nti ofuna akasente y'embeera ekuleetera nti otuuyana. Kale nno olunaku olwaleero njagala njogere ku stress. Engeri y'okulaba nti okwasaganya stress kubanga kkiriza obagaana omuntu yenna ng'oli mulamu ng'ossa nga buli lunaku ofuba okulaba nti ofuna ekyokulya, nga lunaku onoonya ensimbi ezinaakufunisa ekyokulya, ensimbi ezinaalabirira famire yo, ensimbi ezinaalabirira abantu bo. Kubanga kyo kimanyikiddwa nti omuntu bw'oba toyina ssente nga tokola ofuuka ekitali omuntu atali wa mugaso mu nsi muno, kubanga ojja kuba olina abantu abakwetaaga. Bw'oba musajja oyagala okole famire, ofune omukazi owase, ozaale abaana, bonna byonna ebyo byonna byetooloolera ku ki? Ku ssente. Kale nno olw'okuba nti tulina okulwana okulaba nti tufuna ssente, twesanga nti tusanga embeera ez'enjawulo ezituleetera okweraliikirira. Ate nno kya nnaku nnyo nti n'abo abaafuna edda ssente ate era zo zennyini ze zibateeka mu kweraliikira mu stress. Emirimu gyabwe nga gyesibye, abatikka emmaali,
eruddewo okutuuka oba bagikwatidde ku mmeeri oba bakoze eki kweganga ssente ayina naye ate ng'akulaga nti okwerabika kw'ayina kusingira ddala ate n'omuntu atalina ki atalina ssente. Kale naawe ebyensi we bikwewuunyisiza. Naye olunaku olwaleero mu kaseera kano njagala njogere ku stress kuba nange kennyini ayogera nammwe saawa eno singa soogera nammwe olwa stress. Stress yali etutte obulamu bwange. Stress yali ennyunoonye. Stress yali enfudde ekitagasa. Stress yali enfudde ekyogerwako buli muntu. Stress yali enfudde omuntu atalina mugaso. Kale nno kyova olaba nvuddeyo ngabaneko n'abo kubanga embeera gye nayitamu saagala ate n'abalala ebatuukeko. Saagala ebatuukeko. Mbeera nzibu nnyo. Stress entwalidde abantu bangi. Munansonyiwa okwogera ku kino naye n'amaziga gaagala kumpitamu. Stress eyo gye ŋŋenda okwogerako yatwala ne maama wange omulungi n'anfaako. Mukama mumbuze mirembe. Nansonyiwa. Nansonyiwa mu katono. Mukama ansaasire bamagumye. Maama wange omulungi wumula mirembe. Munansonyiwa nemereddwa okufuga embeera eno. Munansonyiwa. Maama wange omulungi yanfaako lwa stress. Omukyala eyali omulungi. Omukyala eyali ow'ekisa. Bambi munansonyiwa okukaabira mu vidiyo eno naye mbadde siyinza kukyebeera. Maama wange yanfaako lwa stress. Bwatyo obulamu bwe ne bugenda. Nange nno mu mbeera eyo y'emu obulamu bwange bwali bugenda kugenda. Kyova olaba nvuddeyo njogere eri ensi, ntaase ensi, ntaase abo abayinza obbeera mu mbeera y'emu bw'eti. Mukama mpa obugumu nsobole okugenda mu maaso ne vidiyo eno. Maama wange omulungi yawummula mu mbeera ey'okweraliikirira eyo. Neemulya omukyala eyali omunene yenna n'akogga n'aggwaawo lwa kweraliikirira. Kale bannange njagadde nzije wano olwaleero
njogereko nammwe ku mbeera eyo ya stress. Okweraliikirira si kintu kirungi mu bulamu buno. Ekisookera ddala ekitweraliikiriza bulamu, kyokka ate obulamu obwo singa weeraliikira busobola okugendako. Kale nno kyandibadde kirungi buli omu ne yeebaza Katonda olw'obulamu bw'amuwadde, ne yeeyagala ne ky'alina. N'oba oyina 50,000 weeyagale n'ezo kuba ze zizo, n'oba oyina nnusu 1,000 weeyagale n'olwo kuba lw'osobodde okufuna ate eriyo atasobola ddufuna. Ne Bayibuli yennyini etugaana okweraliikirira. Mu Matayo essula sisobola gijjukira ssaawa eno, naye abamanyi Bayibuli musobola otegeerawo awantu awo. Yesu ng'atugamba kiki ekibeeraliikiriza: kulya, kwambala, kunywa. Lwaki mweraliikirira olw'ebintu ng'ebyo? Mulowooza obulamu bwe mulina tebusinga nnyo ebintu ebyo bye mweraliikirira? N'agenda maaso n'atubuuza n'otubuuza, ye ku mmwe bwe mweraliikirira ani asobola okwongera ku buwanvu bw'obulamu bwe? Buli weeraliikirira ate oyongera kutoola ku bulamu bwo. Kale nno baganda bange, nvuddeyo leero nga njagala njogereko nammwe ku nsonga eyo eya stress. Mukama ampe obuvumu bye ngenda okwogera bibe by'amagezi era bisobole okugasa ensi eno, kubanga nsuubira nti ndi wa mugaso ensi eno yonna. Era omulabe Sitaani yali apulaninga okuntwalira mu mbeera eyo eya stress nga bwe yatwala maama wange. Nakigaana. Omutima gwange mugumu, nja kulwana. Kakati buli amanyi nti weewa obuzibu ne weeraliikirira olw'embeera ezitali zimu oba olwa stress, nkusaba olunaku olwaleero anaalaba ka vidiyo kano kyusaamu olwa bino byammanga bye ngenda okukuwa amagezi. Nze nawona ntya stress okutwala obulamu bwange, era ssaawa ya kakati obulamu bwange butambuza ntya. Stress, okweraliikirira okwo ne Katonda yennyini akugaana. Okweraliikira kintu kibi nnyo, kibi nnyo. Buli we weeraliikira kiraga nti tolina kwekkiririzaamu. Bwe weeraliikira kiraga nti tokkiririza mu Katonda wo. Omuntu yenna ng'okkiririza mu Katonda wo, kiki ekikweraliikiriza? Ssente? Kkiriza nti Katonda wo agenda zikuwa. Mukyala? Kkiriza nti Katonda wo agenda mukuwa. Obulamu bwo bukweraliikiriza, kkiriza nti Katonda wo agenda kukukuuma. Kabonero akalaga nti tolina kukkiriza buli weeraliikirira. Omuntu akkiririza mu Katonda we tasobola kutwalibwa kweraliikirira, kubanga abeera mugumu mutima nti wadde mpita mu mbeera bw'eti nja kumalako. Kale nno buli omu ampuliriza era buli omu alaba vidiyo eno, bw'oba omanyi okkiririza mu Katonda wo, oba oli Musiraamu, oba oli Mukatoliki, oba oli wa ddiini ki, oba oli wa ddiini ki, akabonero akasooka akalaga nti toli mukkiriza mutuufu kweraliikirira. N'olwekyo kikomye mpa ku kweraliikirira. Weeyagalire mu ky'oyina, weeyagalire mu bulamu bw'oyina. Abagagga bangi tubalabye nga bayaayaana okulaba nti obulamu bwabwe babuuzza ne kitasoboka, ne bugenda, eby'obugagga byabwe byonna ne babireka awo ne bifa ttogge, nga tebakyalina bulamu naye nga ssente zonna baaziyina. Kale ggwe mu mbeera yonna, oba oli mwavu oba toyina mulimu, oba oli mubi, gwe weeraba nga ggwe omubi, ani yagamba nti oli mubi? Ekikulu kyakuba nti olina obulamu. Ekikulu kyakuba nti obulamu obuyina ekirabo ky'obulamu. Buli lunaku lw'okeesa ng'osaba oti, ekyo kirabe okuva eri Katonda. Ekyo kyokka
kikumala okubeera omusanyufu olunaku lwonna nga teweeraliikiridde kintu kyonna kubanga oli mulamu. Ssaawa ya leero weenjogerera eriyo atasobodde kuzuukuka nga yeebisse mu buliri n'ayitirayo n'afa ng'era tebannategeera kutegeera nti yafudde nga bagenda kitegeera badde Miranga. Ssaawa eno zuukuse. Ekyo kyokka kikumala okubeera omusanyufu mu lunaku. Oba oyina 1000 oba tewalidde kyaggulo, weesige bwesizi Katonda wo, kkiririza mu Katonda wo, kozesa obwongo Katonda bwe yakuwa. Okusooka akuwadde ekirabo ky'obulamu, ekyokubiri akuwadde obwongo, toli mulalu. Obwongo bwo butegeera bulungi oli wa mugaso eri ensi eno. Olaba n'omulalu alina omugaso eri ensi eno. Oyinza okuŋŋamba omulalu alina mugaso ki? Nali mpita ayita emabegako eri sijjukira mwaka ki, n'ensanga omulalu ng'agenda buli waayita alonda kasasiro nga takkiriza kulekawo wadde akapapula akatono bwe kati, naye nga mulalu. Natunuulira omulalu oyo ne ŋŋamba omulalu ono kyakoze kino kirimu omugaso oba temuli? Ng'onoomuntu ategeera obulungi tasobola kulaba kasasiro awo nga ne dustbin weeri wali oba ne garbage container weeri wali, n'alonda ekisasiro ekyo n'akisuula mu garbage. Omulalu gwe tulaba nga atategeera afubye okulaba nti akafo akalongoosa bulungi talekaawo kasasiro yenna. Ndowooza okiraba nti teri muntu atalina mugaso mu nsi muno. Buli muntu wa mugaso mu nsi muno. Ffenna Katonda yatukola nga tuli ba mugaso mu nsi muno. Teweenyooma tolowooza nti oli mubi nnyo, teweeraliikirira. Katonda waakwagala atugamba ki ekikweraliikiriza? Akugamba n'okugamba nti katutunuulire ebinyonyi tebirima. Wali olabyeyo ekinyonyi ekiyina ennimiro? Bw'oba wali okirabyeyo bambi kindeetere wano nkuwa ekirabo. Teri kinyonyi kirima, naye biri olulya, byeyagala, bibuuka bwe biti mu bbanga, ne bibuuka bwe biti mu bbanga n'ogaba nnange, naye nga wali okirabyewa nga kirima emmere. Katonda akiwa ekyokulya. Mu mbeera yakyo ey'obutalima mmere nakyo kifuna ki? Ekyokulya. Kakati gwe omuntu gwawadde obulamu, ekirabo ky'obulamu ekitasangika. Abagagga batubalaba, emisaayi babakyusa bikyuse, tebava mu malwaliro. Gwe toyina nnusu 1000 mu nsawo, naye ate obulamu oyina. Osobola n'omumalako omwaka nga tolwadde. Weeyagale n'olukumi lwo, genda oli ekikomando kyo, oba ky'osuliridde kisulirire, keera enkya yiiya n'obwongo bwo, obulamu obubeezezzaawo otya. Ate tobba, kubanga oba oyagala obulamu bwo ki ekikubbisa? Omubbi bamukolera ki? Omubbi battamudde. Tulabye abantu bangi mu nsi yonna nga bafa olw'obubbi. Bakwata obba kantu katono bwe kati ne bakkuba amayinja. Obulamu bwona bugenda butyo, ekirabo Katonda kyakuwa ne kigenda bwekyo. Naye nga Katonda yakuwa obwongo obusobola okukeera enkya n'oyiiya wa wojja akasente nga tobbye. Emirimu gibuze mu nsi yonna, abantu tebalina mirimu. Naye obwongo buyiiya ekyenjawulo ekiyinza okukufunisa ki? Ssente. Obudde bwo obukozesa otya? How do you use your time? Obeerawo kutuula? Obeerawo kutuula abalala nga bakola? Waliwo n'akayimba ke njagala ennyo actually. Neebaza abayimbi bano nja bafunirayo ekirabo. Bwe nadda e Uganda, Reddy and Weasel nja kubanoonya mbatuukeko maaso ku maaso njogereko nabo mbaweeyo n'ekirabo.
bankubira oluyimba olwannyamba mu mbeera ya stress ne nsobola okukola ki okuba nti nongera ofuna amaanyi ageebuulirira ate nno kyalinaku nti stress yannumba ku kyeyo omanyi kyekitegeeza stress okulumba ku kyeyo etali wammwe etali agenda kukutegeera ki kyoli bagenda kulaba bakuyita omulalu nze bampitako omulalu lwa stress ne bagaa gundi agudde eddalu ne bakubira n'abantu bange amasimu nti gundi akoze ekyagudde eddalu lwa stress bagenda kukuyita omulalu kuba tebakumanyi naye stress bw'ogifunira mu bantu abakutegeera bakubudaabuda ne bakukola ki ne bakumaakuma abayimbi bano Lady and Weasel bankubira oluyimba olulungi ennyo era nsuubiza kyonna kyekyetaagisa maneja w'abayimbi bano nteeka omufuna ngende mbalabe njogereko nabo mbebaze n'okubebaza music waabwe omulungi gwe bakuba aze okyusa ensi eno abayimbi bano bayimba oluyimba lwe bayita Ability abamanyi music mulumanyi ngenda dubakubiramu wano sigenda kulinda nnyo njagala tubeere nga tukolera ku ki ku example naye nga nkwaniriza nnyo ku page yange eno Cats Life Experience tugenda kugabanirako ebintu bingi mu bulamu buno ebinaayamba abalala ababadde batamanyi omanyi ensi eno ejjudde obutamanya abantu bangi tebamanyi abantu bangi batufaako lwa butamanya abantu bangi bakola ki batufaako lwa butamanya kale nno tulina okumanyisa ensi eno akayimba ako bakayita Ability Good Life baali batuukyalenga Rabadaba kaako okawulirize Magic, 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 magic. Possess opportunity. Mr. Ability. Akayimba ako kaagala nnyo kannyamba nnyo mu mbeera ya stress kannyambira ddala ne kayimusa obulamu bwange ne mpulira nga muli ability engiina ey'okweggya mu stress nga ntuvulira obusobozi mbuyina kanzizaamu essuubi ne ŋŋamba naye nfaaki lwaki neesitressinga aye nno nze gwe mulaba okumanya ensi eno nzibu nnyo nafunako omukisa okubuulirirako ku bantu era abantu bangi banneebuuzangako ndi musajja mu orthodox mu kyaki yange nsomesa abaana be bandiisa aba Sunday school nabuuliranga abaana ekigambo nga simanyi na bigambo gye mbijja nga ninga aliko mwoyo naye kigambo stress gye kyammegga n'enfuuka ekitagasa nga ninga atabuulirangako na muntu yenna kale nno ensonga lwaki envuddeyo essaawa eno njogereko nammwe possess opportunity tunuulira olugendo lw'obulamu bwo wa w'oyagala otuuka kijja kuleetera obuteeraliikira omanye nti olina obusobozi okweggyako stress yonna longoosa omutima gwo tunula gy'olaga be focused where are you going what do you want to become in future don't sit down and look at others toyonoona budde bwo mikwano ki gy'obeera nagyo
weegendereza emikwano gy'okolagana nagyo gikutwala mu maaso oba gikusuula. Olina obusobozi obulwanyisa stress, olina obusobozi obukola ssente z'oyagala, olina obusobozi okubeera omugagga mu nsi muno. Tewali gwe eyatondebwa nti ajja kuba mwavu, ekyo kyo nkikakasa. Tewali muntu yatondebwa kubeera mwavu, tewali muntu katonda kwayagala kubeera mu mbeera mbi. N'ekisinziira obudde bwo. Actually, kyenjagala ekirala mumanye. Time is life. Life is time. If you don't have time, you can't be with life. If you don't have life, you can't be with time. Kitegeeza buli katonda waako obulamu oba ofunye obudde obukola ebyo by'oyagala otuukako mu bulamu bwo. N'olwekyo buli azannyira mu budde weegendereze. Oli mu bulamu bwo bw'ozannyiramu ssaawa yonna ogenda, ssaawa yonna obulamu bukugendako, naye ogenza otya? Kiki ky'olese mu nsi muno? Akayimba ako kembadde mbagamba osobola okwongera okukanoonyaako n'okukawuliriza naawe ne kasobola okukyusa obulamu bwo. Okitegeera? Time is life. Abakyogera nti time is money baali batuufu nnyo. Abagagga kye batusinga bukiki? Abagagga tebatusinza kyamaanyi, siga nti baasoma nnyo. Tulabye abagagga bangi nga ne mu ssomero tayitangayo. Sigamba nti bo Katonda abaagala nnyo, wabula baazuula kiki obulamu kye butegeeza. Omugagga tazannyira mu budde. Tolisanga mugagga ng'alina obudde obw'okwonoona. Akimanyi bulungi ekyo kirabo ky'amaanyi. Akimanyi bulungi amaanyi ge gonna gali mu budde, engeri gy'akozesaamu obudde bwe. Obudde bwe obukozesa otya? Buli w'okozesa obudde bwe obubi togenda kwewala bintu ebyo, togenda kwewala stress, togenda kwewala kwekubagiza. Ki ekikwebasa ennyo? Bano abayimbi Ready and Weasel, ngenda bakozesa nnyo mu njogera zange kubanga kkiriza oba gaano oba obulamu bwabwe buli butya oba beeyisa batya, I care about their music. Music waabwe akyusa obulamu bw'abantu. Baakuba oluyimba olulala tozannyisa obudde. Good life, baakuba oluyimba olwo luwulirize. Bannange music mwagala music wa bidongo nga talinaamu meaning yonna, n'ozina n'okola kidatso, naye ennyimba nga zino zirimu ekintu ekikyusa obulamu bwo. Akugambye tozannyisa obudde bw'osumagira okoze eki? Owedde. Bw'osumagira owedde. Obudde kintu kikulu. Abagagga batusinga. Nze bwe nali nkyali mu ssomero, abaali bammanyi basobola ojjulira, saali mubisi mu bwongo bwange. Nali nkola bulungi mu ssomero, nabeeranga mu bifo ebitaano ebisooka kuva mu primary paka mu secondary. Naye ekyannemesa okubeera omuntu atuukiridde mu bitabo, at least ow'amaanyi ennyo, budde. Saakosanga bulungi budde bwange. Era oyo eyatukulemberanga yammegganga lwa budde. Nze ng'ebitabo sibiwa bulungi budde, naye nga ye abiwa obudde, awo yammeggera. Nayagalanga nnyo otulo. Actually nze ebimu ku bintu bye nsinga okwagala tulo. Naye ate otulo bwe tusukka ennyo, oba tokyali mu lubu lw'abo abagenda okweyagalira mu bulamu bw'ensi eno, oba tokyali mu lubu lw'abo abagenda okuba abagagga mu nsi muno, oba tokyalimu. Omugagga yeebaka kyokka ng'alina buli kimu. Awo wewunyiza obulamu. Nze nange gw'olaba wano nali neebaka nnyo, naye sikyebaka kubanga nazuula kiki obulamu kye butegeeza. Saawa eno nsobola okwogera naawe n'enkanula agaaso gange gano
nenjogera naawe naye ekiseera kijja kutuuka nga sikyasobola nga weegomba okundaba ano ku vidiyo naye nga tokyasobola kundaba. Obwo bwe bulamu. N'olwekyo saawa eno nga nkyalina obulamu njagadde mbeere njogereko eri ensi eno. Nkimanyi abantu tebaagala bino ebigambo bye njogera abamu bibaboyera ddala era nkakasa batono abasobola obbiwa obudde n'atuulaawo n'abiwuliriza. Ng'oyagala akuwa obudde, omuntu yenna ng'oyagala akuwa obudde, iwemula yogera ku bintu ebyo ebyekisirusiru ebyo. Bagenda kwagala gwe. Kino tukirabira wano ku Facebook nze ntera opostinga ku Facebook ngikozesa nnyo era njagala nnyo, enkoledde ebintu bingi, neegendereza nnyo posti ze nteeka ku Facebook. Buli wenteekayo posti ng'oba eyogera ku Katonda oba ng'erina kyebuulirira, likes ziba ntono n'abakomenti nga baba batono ddala kubanga kyenjogeddeko kya magezi. Ensi eno yakyuka. Ensi eno abantu abakola ebyobusiru be bagezi. Nteekayo post oba nenjogera abannaye Katonda mulungi, bannaye twagale Katonda, likes ziba 5. Nenteekayo post I'm in love. Maama, likes ne ziyiika nga mazzi, comments ne ziyiika nga mazzi. Nengamba kiki kino? Olw'okuba bawulidde ki kagambo laavu y'emu ku bintu ebyonoonya ensi eno, ate nga kye kimu ku kintu eky'amaanyi mu nsi muno ekisobola okyusa ensi eno. Laavu bw'ogikozesa obubi ekwonoona, ate bw'ogikozesa obulungi ekola bulungi. Comment munnange nga ziryoka ziyiika nga mazzi olw'okuba njogedde kagambo akatwala abangi ki? Laavu. Neeyogera ku Katonda bagenda tutunulako butunuzi balekaawo. Eyo y'ensi weetuuse bw'oba toyina ng'amaaso go galabira wano kumpi. Ensi egenda kutwala. Bino ebigambo bye njogera wano ate tuludde. Kano ka vidiyo kagenda ku mutimbagano. Anaakaagala ku YouTube ojja kukafuna, anaakaagala ku Facebook ojja kukafuna. Ogenda kulaba bameka abanaakaagala, bameka abanaakaagala, bameka abanaakalayikinga, bameka abanaakomentinga. Kati njafunayo akadde era nkukolereyo ka vidiyo akalala nga koogera ku bintu bya kisirusiru ebyo. Tubukompeyalinge. Likes mmeka kano ze kayina? Tetugenda wala. Abantu nga bakubye ennyimba z'omukwano, abantu nga bawaanye bantu bannaabwe, nga bwe balina amaaso, nga bwe balina ffiga, nga bwe balina obubina. Bameka abawaana Katonda? Bameka abawaana Katonda n'avaayo n'awaana Katonda n'akuba oluyimba lulamba nga luwaana Katonda? Batono ddala. Era bw'odda mu nsi eno n'okompeyalinga gospel music with earthly music. Earthly music akubira wala gospel music. People don't have time for God. No. They have time for fun. They have time for just ebintu bya nsi. Okitegeera? Ebyo byonna nno mbyogera lwa stress. Munaasonyiwa okulandagga naye this is Kat's life experience. I should share everything that it needs. Today I'm talking about stress. Tomorrow I'll be talking about another thing. N'olwekyo stress kakati kanzireyo ku mulamwa. Naye nga sinnadda ku mulamwa njagala mbategeeze nti bannaye weegendereze music gw'owuliriza. Buli ekikugwa mu kutuuko ojja okyegendereze. Ku makya bw'oba wakedde n'oyogera ekintu oba n'oyimba kayimba, awalaayo ogenda mmalako olunaku lwonna ng'akayimba ako kakuddira nga kewakedde okuyimba. Kagenda kudda oba oli awo olina by'okogenda olaba okayimbye.
weegendereza ebintu by'oteeka mu matugo, weegendereza abantu abakubuulirira, weegendereza emboozi z'abantu z'owuliriza. Ebyo by'owuliriza bikola kyamaanyi ku bulamu bwo, obboonoona oba obbulinnyisa. N'olwekyo weegendereza obudde. Abayimbi bano ba Good Life si be bokka abakuba omuziki oba ennyimba ze njagala, naye I do appreciate their music. Era akayimba kano kansooke nako nkabakubiremu nako kankolera nnyo ku nsonga y'obudde, kubanga it's because of time, that's why I'm here with you. Ensonga lwaki essaawa eno nsobola okwogera nammwe kuba nnina obudde, saagala kuzannyisa budde. Kayimba kalungi nnyo, nako nkaagala nnyo. Obudde bwo obukozesa otya? Weegendereza engeri gy'okozesaamu obudde bwo. Obudde ekyo kirabo nnyo mu bulamu bwo, okuba ng'olina obudde, okuba ng'olina obulamu. Buli w'oba n'obulamu oba olina obudde okukola buli ky'oyagala. Obudde, weegendereze ekigambo budde. Anaalaba vidiyo eno ku YouTube, ku Facebook, buli wamu, weegendereze obudde. Buli w'ozannyisa obudde oba ozannyira mu bulamu bwo. Buli w'ozannyira mu budde oba ozannyira mu ssente zo. Omusajja buli w'ozannyira mu budde oba ozannyira mu fyuca y'abaana bo. Ne Bible ne Quran byonna byogera ku budde. Obudde, time is money, time is life. Obudde, bw'ozanyisa obudde bw'osumagira okoze ki? Oba owedde. Obudde, n'olwekyo kozesa obudde bwo, obudde obukozesa obulungi ne stress tekulumba. Stress tesobola kulumba nga okozesa bulungi obudde bwo. Otya? Kati nzizeeyo ku mulamwa. Stress. Ekisooka, eddagala erisooka erya stress, weesige Katonda wo, kkiririza mu Katonda wo nti ne bw'oba tolina mulimu, ne waaba omwana wo yafudde, Katonda asobola okukuwa omwana omulala, Katonda asobola okukuwa omulimu. Ne bw'oba tolina w'osula, Katonda asobola okukuwa w'osula. Weesige bwesizi Katonda. Weesige bwesizi ki? Katonda. Weesige Katonda. Yeddagala erisooka okwesiga. The trust you have in your God is the first medicine for stress. Eddagala eddala wekkiririzeemu. Believe in yourself. You can make it. Kyonna ky'oyagala osobola okituukako nga wekkiririzaamu. Ate era ekikuleetera okwekkiririzaamu kubeera ng'okkiririza mu Katonda. Okkiririza mu Katonda ofuna amaanyi naawe agakola ki? Agakkiririzaamu. Nze bwe mulaba wano, ebimu ku bintu by'empoomerwa mu nsi muno kwe kuvuga emmotoka. Mpoomerwa kye bayita emmotoka. Emmotoka nze ne weguba mulimu okugivuga ndaba nga nze azannya, kubanga nagyagala mu musaayi gwange. Okumanya nayagala emmotoka, sakkiriza na muntu mulala yenna ginjigiriza, nabba nzibe ne ngyeyigiriza. Kubanga buli we natambuliranga mu takisi, buli we natambuliranga mu mmotoka nga neetegereza avuga ki ky'akola. Era omulundi gwawe gwasooka okuvuga emmotoka, nabba nzibe. Muganda wange waliwo muganda wange bamuyita James Mbago. Akimanyi bulungi ekyo, yasooka okundaba.
bampa emmotoka okujooza natandika naddamu kugivuga nga simanyi omuliro bagulinnya ate era nziko ebiseera bye natandikiramu okuyiga emmotoka ng'omuliro mmanyi bagulinnya n'amaanyi gwetaaga olinnya n'amaanyi emmotoka etambule nga nina nnyo omuliro emmotoka neerooka dakiika seconds ng'etuuse mu bali nafuba okulaba nga ntuuka ku kyenjagala nayagala nnyo emmotoka era nafuba okulaba nga nkwana abo abalina amamotoka nabakwananga ntya buli woba oyagala ekintu fuba okulaba nti oyo akiyina eyakituukako mukwane mwesembereze mubeere kumpe omujja mufunako obukodyo oba okutuuka ku ekyo kyayina gwe kyoyagala omanyi kye nakolanga olw'okuba nina omukwano mungi eri emmotoka nakwananga abaziina nga mbagamba nsaba kwoleza ku mmotoka yo nga naye tebamanyi kiki kyenjagala munnange mu kusooka ng'emmotoka agipaakinga n'agireka nga nzigule n'agenda n'ekisumuluzo kye n'andeka n'enjooza ne sifaayo n'enjooza emmotoka n'engiyooyoota n'engiwa obudde olwo ne lugenda oba mpadde ssente oba tampadde oba mpadde omo sabbuuni agikozesa ojjooza kyenjagala kumukwana nina kye mwetaagako njagala emmotoka eyo gy'ayina nange njige we bagivuga naye ate nga we namugamba nti njigirize emmotoka ndi mwana muto nalina emyaka 15 ajja kunnyooma ngamba erindako okule ate nze ng'ebyokukula sibyagala kye nakola nga ntandika kukwana balina amamotoka nalina headmaster wange sijja mwerabira bamuyita Mr. Kitaka Steven omusajja oyo mwagala nnyo omusajja oyo ye musajja gwe nasooka okuyigirako emmotoka ye gye nasooka okubba ssebo nansonyiwa bonaaba olabye ka vidiyo kano nabba emmotoka yo oyo yampa emmotoka y'okujooza omulundi ogwasooka nga tampa kisumuluzo ogwokubiri byonna n'abaya nga tampa kisumuluzo naye waliwo olunaku lwe yampa ekisumuluzo koolwo nange nagamba kozesa opportunity saalinda ku lunaku lulala koolwo lwennyini lwe yampa ekisumuluzo omulundi gwe yasooka okumpa ekisumuluzo ky'emmotoka eyo lwe nagisimbula kubanga omukwano gwe nalina gwali mungi ku mmotoka teyategeera nti ngisimbudde muganda wange Mbago James ye yandaba n'angamba gwe Fred kikyokola ekyo oyagala kutta nannyombesa ne mugagwe ne bw'onaayomba kyenjagala nkola ki nkimanyi bwe ntyo natandika mpola mpola omulundi gwange gwasooka omuliro nagulinnya nnyo ogwasooka navuga nga sijjeemu handi break ndaba emmotoka tegenda nkulule byonna nga sibimanyi naye nagenda njiga mpola saawa yakakati wenjogerera okuvuga emmotoka mulimu gwange mwenfuna akasente akabeezaawo obulamu bwange mu kuvuga emmotoka mwenfuna akasente akayamba baganda bange mwenfuna akasente akanfuula omuntu ow'omugaso eri abala mu kuvuga ki emmotoka kye natandikanga ekintu kyenjagala obwagazi ku mutima si kufunamu ssente bwe nali neeyigiriza emmotoka saakikola nti njagala funa ssente nakikola nga ekintu kyenjagala nga obbi yange naye kati saawa eno kwendya ku kuvuga emmotoka nasoma naye emirimu girabika tegirabika wabula obbi yange era nze weba nvuga emmotoka ne bweŋŋamba genda wa ndabira ddala ng'ompadde si complainingaako mu kuvuga mmotoka nti nkooyo ovuga emmotoka kazannyo kange njagala kuva ku mutima ebidduka byonna ne pikipiki gy'omanyi eyo bajaaji nayo nabba nziba okugiyiga munansonyiwa be nazibbako naye munaye mwebale kunnyambako nti saawa eno ate bye binnyambye mu bulamu bwange obudde bwange tebwafa saawa eyo olunaku lwange lwe nasooka okukwata ku kisumuluzo ky'emmotoka nakozesa obudde bwange nakozesa opportunity yange bameka bakwata ku kisumuluzo ky'emmotoka nyini mmotoka n'akulekera ekisumuluzo kyekuddiiro ki
obudde obwo nakozesa obudde obwo njagala mbeere ku mulamwa gw'obudde. Kozesa omulamwa gw'obudde, kozesa obudde bwo bukozese bulungi. Nakozesa obudde bwange saawa eno ndya bwe nnywa kyenjagala kyetuusaako lwa budde. Nakozesa bulungi obudde bwange. Okusoma nakuwa obudde, naye saawa eno omulimu gwenkola sigukola olw'okuba nasoma. Nakyo kinnyambako. It's part of my CV. I appreciate that I went through the school, and I do thank the people who helped me, because my education banyamba buyambi nze sayina bazadde bange tebalina ssente zimpeerera. Nayambibwa okuva mu P3 paka senior 6 nga bampeerera buweereza. Orthodox Church yeyampeerera. Abayonaani abo mbeebaza nnyo, mwebale nnyo. Father Kibuuka wakola omulimu gw'amaanyi. Saawa eno obudde bwe wanteekamu saawa eno bungasizza, era saawa eno nvuddeyo njogera eri ensi olw'obudde bwe wanteekamu n'olw'obudde bwe nawa opportunity eyo gye wampa okumpeerera n'ompeerera ne mmalako nga tonneeganyizza. Father Kibuuka webale nnyo. Mukama ayongere okukuuma mu bulamu buno. Obudde obukozesa otya? Kozesa obudde bw'okugoba stress. Obudde bwo obukozesa otya okugoba stress? Biki by'okola mu budde bwo obw'eddembe? Tambulamuuko. Get a evening walk. Tambulamu olaba abantu bakola batya. Obwongo bwo obadde bwesibye nga bwesibidde ku stress, bwesibidde ku mulimu nti tolina mulimu wenna weestressinga, bwesibidde ku mwana we yafa. Tambulamu. Mu kutambulako ojja ssanga afudde accident. Olabe nti ekikweraliikiriza omwana we yafa kikutuko, mu kutambulako ogudde kwafudde akabenje. Ogenze mu ddwaliro osanze omuntu ng'omubuuza amaze ebbanga ki mu ddwaliro, emyaka 3 ali mu ddwaliro. Okitegeera? Onoonya mulimu, oli ali mu ddwaliro n'okutambula obutambuzi anoonya omulimu tasobola. Yakonziba. Oyina obulamu, emmere oyina, otambulako. Ekimu ku kintu ekyandeetera obuzibu mu stress yange, buli we navanga ku mulimu buliri nga nfa ne stress yange sitambula. Yogerako n'abantu abalala. Be open to others. Bagambe ebizibu by'oyina. Saawa yakakati ekizibu gwe ky'olabaga ekizibu, omulala akirabanga kazannyo. Osobola okubeera awo ng'olina ekizibu. Abavubuka ebizibu bye mutera okufuna, kufunisa bawala mbuto, ebizibu bye tusobola okufuna. N'olwekyo kigambo budde tukikozese bulungi bannange. Kirabo okuva eri Katonda. Olaba empapula zino eziri wano zonna ziriko ku byakusoma mateeka ga kampani gye nkolera, naye olumu njogera amazima sibiwanga budde byonna bisoma bimalayo kuba obudde nina butono. Naye kigambo budde baganda bange kya bugagga mu nsi muno. Video ndikodinze mpanvu, ayagala ogifunamu giwe obudde, atayagala genda olabe bividiyo by'oyagala okulaba. Naye nga obudde kikulu nnyo bannange. Stress ogirwanyisa. Njagala okuddayo ku mulamwa kubanga omulamwa gwa leero gwa stress. Oyagala okulwanyisa stress, kola bino byammanga nadde nkyabimenya. Ekisooka nagambye kkiririza Mukama Katonda wo. Ekyokubiri wekkiririzeemu. Ekyokusatu tambulako. Teweesibira mu kifo kimu. Newoba tolina gy'olaga tambulako. Eyo gy'otambulira gy'ojja okusanga mukwano gwo gwe wasomako naye ye ng'alina omulimu ng'ate mu kampani ye banoonya emirimu. Akufunira omukisa. Naye gwe bwe weekuumira mu kaluumuko ne weekubagiza n'olaga nga bw'otalina ki mulimu, n'olaga nga biki,
mbadde njogera nti ekizibu gwe kyolaba ng'ekyamaanyi omulala akiraba nga kazannyo. Oyinza obba olina ekizibu kya 20,000 ng'oli 20,000 ebeera lunch and supper oba 20,000 gyali olunaku, gwe ng'ate kyolaba ng'ekizibu ekikumazeeko obulamu bwo, ekikumazeeko emirembe. Bannange, stress mbabuulidde obubi obuli mu stress. Ekisooka, stress kyegenda okukola okimanyi? Stress egenda kukumalako emikwano, egenda kufuula omuntu atalina mugaso mu nsi muno, egenda kumalamu okwekkiririzaamu, egenda twala gundi skills zo z'olina nga ggwe omuntu. Nze mmanyi okuvuga emmotoka era ngyekakasa, naye bwe nnali nga nnina stress navuganga ng'omuyiga, bankubira amagombe, abantu mbayita ku kasusu lwa stress. Skills zange saawa eyo singa nali nvuga mukama wange omulimu gwali guweddewo nga ngamba biki bino byovuga, nali mmanyi nfunye muntu amanyi emmotoka. Ne munnaye ekyannyamba abantu be nali nvuga bangumiikiriza mu stress eyo, eŋŋombe ne zikubibwa, zitrailer ne nzisalamu, biki byonna nga nina stress. Ate nno ekyewuunyisa saalekera awo okukola wadde nalina stress, nasigala nvuga emmotoka. Stress egenda kukyayisa abalala. Nze natuuka ekiseera nga buli gwendaba manyi yankyawa, nga buli gwendaba manyi andaba nga mulabe we lwa stress. Natuukako n'ekiseera ne ndowooza ku kwetta. Kino munansonyiwa okyogera, naye mbabuulire stress etutwalidde abantu bangi. Sijja bamenya mannya. Buli muntu gwe wali owulidde nti yava ku kizimbe n'agwa, buli muntu gwe wali owulidde nti yeetuze, eyo yonna stress butagimaneginga. Use your time very well. Genda ku Google typing how to manage stress. Even there waliyo ne stress tabs. Amakerenda gagoga stress. Okumanya stress kintu kizibu nnyo. Bulwadde namutta. Baabukolera n'eddagala stress eyo gy'olaba agikolera eddagala. Mu mafamasi mweri. Mwegala eddagala eryo erya stress mweriri mu mafamasi. Stress egenda kukyaya abantu bonna. Stress egenda kufuula ogenda kwetuga. Nze nalowoozaako engeri gye nnyinza okwettamu. Mukama anansonyiwa, kino kibi kyennyini kye nali ngenda okukola. Mukama nsaba ompa ekisonyiwa era neetonda buli lunaku. Nalowooza ku kugenda ngende mu nnyanja neefuula awugga, ngende ewala eyo nette mire amazzi nfe olwa stress. Omulaba omuntu gwe mwogera naye obulamu bwe muyinza olowooza nti nsaaga, oba ndi mu kugereesa, oba ndi mu kunyumisa mboozi, oba ndi mu kuzimba ka video kange. Nedda, that's the reality. Katalemwa John Frederick Kalungi. Those are my Facebook names. You can search about me. You can ask one of my friends. Benkola nabo saawa eno be baalaba ku mbeera eyo. Bampita omulalu. Ekyo ensi yonna bagamba abantu bayenga bwe nagwa eddalu lwa stress. Naye nga nali ati saali mulalu, buli ekyali kigenda mu maaso nali nkimanyi. Naye ng'ate sigabanako. Ekirala solution ya stress. Ekyo ky'olabaga ekizibu kigabaneko ne munno. Never and never in life should you keep a problem inside you. Tokuumanga kintu kikuluma ku mutima gwo nga tolina gw'okibuulidde. Funayo munno gwe weesiga. Bw'oba stress ekuleetera okuba nga tokyalina muntu gwe weesiga, funayo stranger. Genda ku muntu gw'otamanyi, mubuulire ebizibu byo, akuwe ku magezi. Omuntu oyo tagenda kulondoola kuba takumanyi, naawe tomumanyi. Kyekyenga etambulamuuko. Ekirala solution ya stress. Nze ebimu ku byandeetera stress kubeera na nsonyi. Era eno nayo ngenda gifuula topic. Ngenda gifuula mulamwa ogumu gwe ngenda okwogerako mu vidiyo endala nga gwo gwokka.
ensonyi nazo zannyiiza bannange. Ensonyi zaali zindeetedde obuzibu. Ensonyi zeza yali gundi y'amaanyi mu stress gye nafuna. Nayina ensonyi nnyingi. Nayina ensonyi nnyingi. Bw'ojjeemu ensonyi ez'ekisiru, ensonyi ezikulemesa n'okuliira mu bantu olw'okuba oyina ensonyi, ensonyi ezikulemesa n'okunyeenyaamu kugaliba enjole olw'okuba oyina ensonyi. Obulamu butono nnyo, weeyagale n'obulamu bwe kuba kunyeenyaamu ku mazina nyeenya, kyakalamu. Obulamu butono, ekyo teri atakimanyi. Saawa eno njogera nammwe, saawa eno naye simanyi ddi lwenfa. Nnyinza ova wano ka vidiyo bamba ntambula bwe nti n'engwa wansi, n'enserera n'engwa wansi, mugenda owulira gundi yafudde. Obwe bulamu. So enjoy what you have today. Don't overthink about the future. Think about what you have today. Enjoy what you have today. Weeyagaliremu ekyo ky'olina leero. Tolindayo kumala kutuuka mu future. Lwaki weeraliikira? Omanyi ekyoba tootuukeyo eyo gye weeraliikirira. Bannange, mu future yange ndiba ntya? Abaana omanyi ekyoba tootuukeyo. Bannange, olw'enkya nnaalumalako ntya? Weeyagalire mu lwaleero kuba tomanyi olw'enkya we lunaaba. Enjoy yourself today in a proper way, in a positive way, not in a negative way. If I talk about enjoying, bwe njogera okweyagala, sigambye genda oyagala abawala okyuse ono bakyuse nga ngoye, okwo si kweyagala. Sigambye nti genda onywe enjaga, sigambye nti genda onywe sigala, sigambye nti genda onywe omwenge. Okwo si kweyagala. Ebyo byonna bitwala bulamu, ate ng'obulamu kya bugagga kye tumanyi obulungi. Kale nno bannange, mbaagala nnyo. Mwenna abanaalaba vidiyo eno, support my Facebook page, my page Katz Life Experience. On my Facebook, Katz, I use Katz Fredo as my names. I have 2 Facebook accounts. One is Katalemwa John Frederick Kalungi, and the other one is Katz Fredo. Mbaagala nnyo. I'm still sharing with you a lot of life experience. I'm not so that old, but I think I've made some good research about this life. So I'll be sharing with you every time, I promised you that I'll be sharing with you, and I'll be doing this. That's why I'm fulfilling this promise. Mbagala nnyo. Ku YouTube, genda onoonye Katz Life Experience. I'm going to open up an account kojja osanganga video zange nga njogera ku bulamu mu mbeera ez'enjawulo. Mbaagala nnyo, mweraba. Like my page Katz Life Experience, Katz Life Experience, KATS Life Experience, Facebook page, and YouTube. You can also search about my videos. I'll be uploading different videos about different life aspects. So support me, my friends, support me, my people. I'm ready to share with you everything that I have in my head, because I realize that sharing with the friends is something very good that gives me peace of mind. I love you so much, all of you who are going to watch this video, who are going to support me, my Facebook page, my YouTube, on Twitter. I'll be crossing all the social media. Just know that I love you so much, my people. Thank you for taking time. I'll talk more about stress. I'll be talking more about stress. But for this moment, let me end this topic today. We shall be linking. We shall be connecting anytime. I'll be talking. If you want me to talk about anything, just inbox me on my Facebook account. Even my WhatsApp. My WhatsApp number is a Ugandan number. +256
78 333 4771. That is my WhatsApp number, so you can drop me any message if you want me to talk about any life aspect. Thank you very much. Bye bye.